Sergeant Bisaso Livingstone nze RA 3378 Sergeant Bisaso Livingstone nze nakwata emundu nga nkyali mwana muto nayingira mu nsiko mu bulemezi emawale we na joiningira obuyekera simaje obuyekera nga nali mwana tunoza nali myaka 10 je nali musewo mzee kisumi nempanike mundu bwenti wagulu kati ngamba mustupige ndio sisi kwa sisi ngamba mbanga tene balengera ngamba ndi afande Bisaso mwacha kuje kati neziruka nenyingira nenga mbala kiswenti nenziruka paka kati ngangena kubamba sasa wenti ngakuma masasi kati nemboka kati ngapita mwana Isaac mundu yange nene kubashitanga mzee kisubi mwana ajimpa ndako kubashitanga ngakubonga kubashitanga nganzu wenti kati wala koboke inaka timba friends kati adoi yalinga alinya bali nyakatimba ebati kati ngakubomba ziba kubamba bifuba ngola abantu badayo ngabagwa bang tandi banga padayo netukuba adui paka dakuba adui nakola ki adui na uzidolinga nagenda awe nakoeleyo mirako twalwana nnyo naye ekituluma fe muze twasoma era tumerawo ne tukaba twasoma abana bafite basomye tetunasendeze basomesa tukyatambuza bigere ngabali mu nsiko kyokka abatalwana bali bulungi ebyo bituluma nnyo nze kyale kinnuma ne bampa ennyota zange nakaja ne bazigaanira nentuke wakasiringi dakitaba aliko linambuuza Bisaso nze nasaininga gawo nga bakwadde ennyota zo ziriwa ne mugamba afande nze nandibuuziza gwe ate obuuza nze sajja batufinya ate Katonda atukuma tubadde tukyali balamu naye netukolera bwerere Somero erinateekateeka omwana wo mu magezi n'okutya Mukama. Agape Christian Secondary School ekyungu Mukono gy'oba omutwala. Somero lya one A-level eri abawala n'abalenzi era nga lisomesa arts ne sciences. Lyawandiisibwa Ministry y'ebyenjigiriza era nga lirina ne UNEB Center number. Science ne computer laboratory zijjudde ebikozesebwa era nga balina ebyemikono saako eby'obulimi n'obulunzi. Endabirira y'abaana nnungi n'ebyokwerinda biri gguluggulu. Anti-security cameras weeziri ku ssomero. Bafa ku bitone by'abaana okuyita mu kuyimba n'ebyemizannyo. Balina bursaries okuva mu America ne mu Bwakabaka bwa Buganda. Agape Christian Secondary School basanga ekyungu Mukono okyamira ku Bank of Africa kilomita 1.5 ng'otuuse. Bakubire ku noti 771 214 592 oba noti 754 552 498. Agape Christian Secondary School, trust in divine providence. Agape Christian School, that school. Otuwambira Kampala olonga yali akulida 5th battalion eyalwana Katonga era ku Katonga twalwanyirawo buli lutawo luli Katonga ndumanyi nalulwana kubanga nalinde kasiringi era ludumira twali ffenna kati okuva wonna kujja Mpambire era bwe tutuuka Empambire nga tuvudde Katonga muzeeyi yajja natusanga Empambire nakubaawo meeting era ne tuvaawo ne tumuvinga paka Mpigi era ne tutuuka Empigi ne tukwata paka Nakawuka ne tujja ne tugwa Ekisubi era batukuba nnyo Ekisubi awola wafiira abantu wafiira abasirikale n'omusirikale waliwo ekitooga outside babanga oli abali bava Entebbe nga batukuba batusule mu mazzi era bakikola ne tudduka ate ne tuddayo Nakawuka ne tuyita omu nga tusaliriza paka ne tutuuka wane Entebbe ekwezana era ewali olutalo olwasembayo twalwanyiraawo ne tubeeraawo ezana ne tulwana nnyo paka adui yatuka ekiseera ne basala endinga ne bagamba ekimala kikola ki kimala nga emundu ng'efuuse emundu nga kasiringi yali awo. Yes, yali adumira olutalo olwo era kasi awo wetumaliriza twamuvinga enkeera ogenda Entebbe era nze nasooka okuyingira Entebbe mu State House. Wanji nze nasooka nze omu ku bakadogo eyasooka oyingira mu Entebbe State House nga mwaka wamba yesebo era
nze omu ku bakadogo be basindika okucekinga area mu president mwakola ki gyamwasula biki nga bagamba oba mulimu zibomu biki muyingireeyo oba mufa munabashakulabirako okiraba mwemba musooka okufa esebo naye Katonda yatuyamba netucekinga area biki nemuma nga temuli bomu zirimu naye netujjamu ebintu ebyalimu era waliwo ngawo emmotoka nga tubiteeka kuki nga tubiteeka ku mmotoka netuvaawo netugenda Entebbe ku kisaawe Entebbe kennyini wali amagye agali gasigaddeyo nga go gagambye nedda tetugenda kulwana naye bateeka wansi mu go down era nga tulina oyo yafandika siringi netugenda wansi mu go down nakola nabo meeting okuba nti ffe tuli bayeekera kinebe kiti naye ffe tetulina namwe buzibu tugenda kubajoininga ku magye gaffe tukole nammwe era wekyali waitawo ennaku nga 2 ng'olwo nga amagye gaffe gayingidde tumaze okudeployinga amagye buli wamu abantu abo babajjayo nabateeka ku mmotoka nabatwala e Masaka fene tusigala wa netusigala Entebbe. Naye gwe Sergeant Bisaso ebintu byoyogera bituufu kubanga nze bwe mba nga nze nsoose oba omu ku abo abasoose mu State House bunoonya seefu we ziri anti olaba ebiseera ebyo nange oli ayinza okugamba nono Bisaso yali tamanyi wayinza kunoonya ssente wakati ffe tulowooza nti ebyo ebifo bye birimu akasente omukulembeze bw'abaddusi wosooka okufunza olabe kati olaba olaba abasirikale ba NRA twali tulina kugamba siyaasa nga mungi nga n'ebintu byennyini ebimu nga batugaana obikwatako kazabesende ngezo nga nyingi oba biki nga bingi nga batugaana obikola ki obikwatako ngera olina kulipotinga sente nga muzitya yes nga tuzitya nga nazo nga nyingi ate jjukira ekimu kati ffe abamu twali baana bato nga ne sente zennyini enyingi tuzikola nga ki tomanyi nati azikozesa yes so twakola netukola emirimu gyetwatulina okukola netugamba naye ekisinga okutuluma kati naddala nganze State House okujjako olwo nagiwamba siddangayo girinnyako siddangayo nagezaako kati ebintu nebitutama nogamba ekyo nkitadde sina kyakola tugezezaako nnyo mwami Kisubi nnyo okola nga tulaba bannaffe abakama baffe betwalinawo mu nsiko naye byetulembesezza tetumanyi tugenda kukola tutya tetumanyi tusabikola tutya naye nga ffe abakadogo abalwana ne muzeeyi abalina Afande Sale oyo Afande Sale ku Katonga abazungu abasika okujja Katonga okukwata documentary Katonga yenze Kadogo Afande Sale gwe yajjayo ebyo ebiseera bali bamaze okumpalanka ya Kopolo nagifuna Katonga Afande Sale nze gwe yajjayo ng'omuzungu ambuuza nga Afande Sale amuddamu mu luzungu nga bambuuza nga Afande Sale nga Afande Sale addamu mu luzungu ngoddamu mu Luganda Afande Sale nga addamu mu luzungu yakuvuunulira yes kubanga bo baali basoma ate nga twakola ki twali twasoma era waliwo lumu Afande Sale nga tuli mu nsiko waliwo omwana yalaze omutta Dennis naye ffe bakadogo kubanga yabeeranga naffe bakadogo ffe twalaba oli omwana netulipootinga era oyo mwana akwatibwa yali aze kumutta atya bali bamadde pisita gyamukola ekyajamukube then nemukola mutya twamulaba gamba ngeri gyetwabeeranga ffennaffe nga twemanyi twali twemanyi kati nga bwe tuyingiramu lazima twanguyirwa okumanya nti ono atuyingiddemu si waffe so ba gavumenti be baali bamuwadde mundu baali ba gavumenti ajja mukube so ukyali kitya teyafuna akakumbi naye tebamutta bamala nakwatibwa biki ne bamuleka n'abeerawo faka oluvannyuma ne bamuyigiriza era naye n'oluvannyuma ne bamukyusa n'abeera ki n'atwagatako n'abeera musirikale naffe njagala otuzeeyoko katono olina bingi byoyogedde awo Katonga oyo batugamba nti y'omu ku bifo ebyali ebyenkizo ennyo okuwamba Kampala n'okuwamba obukulembeze bwonna okutwaliza awamu naye njagala osooka otuzeeyoko kuva mu Bulemeezi eno bitundu ki byolwaniramu gwe nga gwe Sergeant Bisaso era biki ebyo byoyinza obuteerabira mu ntalo ezo mpaka wootuukira eno mu Katonga
mpaka kujja kuwamba wano nze entalo zinalwana entalo zawera entalo nyingi so kugamba lumu oba bbiri entalo nyingi ebyaddala nzituyiseemu naye nga nalwana emakulubita nalwana so abahaja batulumbanga ku bases zaffe nga tukoza ndaaki okubibira ne batulumba mu bibira naye nga ffe tuli mwandaaki tukoza ndaaki ne batulumba ne tukubagana nabo ne batukuba seeringi nga wagambye nti waliwo entalo zosobola kwerabira otalo olwekalege kalege lwosobola lwerabira nti bakubirawo bakuba abantu bangi bannaffe bangi naye ate waliwo gwe bakuba ate nabeeranga naye nnyo nga bamuyita Waziri oyo Waziri yali kafulu nnyo nemukuba zino ogamba okulumba bali bameka ne batuma omuntu omu nagenda nga sniper group nayingira mu adui nga abantu nga 10 n'abakuba nadduka ate n'abakyajinga n'akomawo kati oyo mwana bamukubira kalege naye kolole bamukuba abasajja abatukuba emundu yavuga kati ye bamukubaga n'amagulu gano bamukuba kuno okugulu nga olwalolinga bwati atuke ku 14 agikwata amaze kuba RPG alolinga akola ekyako atuke ku emundu fubalaro agicapturing ne bamukuba amagulu gano n'agwa era nitumusitula ne bana fende netumukola ki netudde mabega netugenda paka mu camp naye adui yatukuba nnyo ekalege okukisobola kwerabira nti nze nasula nkaaba kolo kubanga oli yalinga lwoli gwe bakubye yalinga nga yafuka nga muganda wange gamba nga tubeera naye wakutambula ku Paulson nga mpita nga tugende biki ngono mukulu bangananga naye nga ngamba nedda yatugende paka naye namigirawo kulwana kati ololo yafa batukuba ekalege basula bakuba ekibira ebikompola nga biika biti era nga oyo Kasirinje gutwali naye yali komanda ne batukuba twasula mu kibira olwo nga amajamala brigade gagenze batukuba golwegulo ne gakola ki ne gagenda kati fene tusigala ekalege nga tubuzabuza movement za adui kati era bwakyenkeera era adui nasigala nga tukuba seeringi oluseeringi zisuka nga bude bukede ne balekera seeringi mulina ebintu byammwe abasirikale bemwogera fe abamu bye tutamanyi abakuba seeringi byebiki seeringi zemundu enene atirale akasuka bakasuka kuba ne bakuba ne bamanya kati nti ne bakuba gamba eno infantry egenda okujja mu kitundu nga eno seeringi yamaze esanyalaza buli wamu ngebasanyalaza kati yo kijangwira okuba bana abakozi ekyo okuba bana abagenzi basigadde so bwe kityo entalo ziwera nti kale olondunyumyanga otwala lwesobola kukola ki kalege kiri luddawa kiri mu district kalegera kiri Bulemezi esewo kiri Bulemezi so bwetyo twagenda nga tulwana entalo ezo era nze otandika okulwana natandikira waliwo awo ekibira ng'ovudde ekalege we twali kumpi awo so natandika okulwana ate nze okugenda okulwana kwolwo baŋŋaana ne banga tojja kola ki tojja kugenda naye nze bagenda okutambula okutuuka mu mayiro nga 6 nga ndi nabo emabega bagenda okugira bati nga bamaze okundaba kati waliwo lefunani nga bamutaka nyumba nga amaze okundaba nagaba bagambye osigalayo n'okola ki n'ogaana naye bw'olemera okutambula bagenda kukuba enkumbi so olina okwewaayo oba kiki tugende netugenda paka netutuka ku lutalo netulwana era awo nafunira emundu yange eyasooka eya Wizigani Bubaleta kubanga zino SMG nakisoka nga sizisobola kati nga nsobola Wizigani nenkwata Wizigani paka netubeera mu Lukoola paka nenfuna emundu yange yaddako SMG nagijjawo obulenzi ku Kasiteera nga tukoze mu ceasefire Kasiteera awo nawo waliwo amasasi kale watu otawo naye tulwali lwamaanyi nnyo nti twali tumaze okuyingira mu ceasefire banzijukira we nabeerera Bulemezi eyo Kasiteera awo we waali nga okudigidira naye ffe twali tuze mu bya mu bubi nkitegeera naye ngaawo nze emundu yange eyasooka SMG we nagikapityalinga emundu eno esooka gye wasooka okufuna wagifuna otya emundu eyo
ndagenda bwengenda kutalo nali sirina kati bana abali balina oli wangalo nandulu ngalo nandulu kati oli eyali ayina baleta yafuna SMG kati bwafuna ile SMG kati nze ndikwe kumpa baleta bale manyi wa charginga mpulira ku charginga biki kati era kubanga ku charginga kubanga oli bwa charginga kati gwe nakuweno kitaga nawo omaze kola ki omaze nawo ate ne yokubiri yogifuna otya eyokubiri nayo bakuwampe eyokubiri bwe tutuka kastera nga tumaze okuwamba awo mu kuwamba wenfunire emundu enene SMG kati nenkyusa kano kawizigani nange nenkavaako era kubanga ebiseera ebyo nga tufunye n'emmotoka nateka butesi ku mmotoka nga nagakwata SMG nkimanyi nti bangi bw'onyumya ebintu bino byonna beebuuza era beewuunya mwalyanga mutya mwawangalanga mutya mu nsiko eyo kuba mpulirira ddala emyaka gye mwogereramu myaka gy'abaana bato myaka 10 weewuunya n'okwewuunya omuntu okufuula bodyguard ng'oba olina emyaka 12 oba 13 kuba oli aba alaba ng'okyali mwana muto ddala mwawangalanga mutya mu nsiko eyo mu nsiko eyo begamba okuwangaala kwaffe tetwali ffe yali Katonda kubanga twali tulina obuzibu bunene mu mbeera zonna abasirikale b'obote balinga batunoonya ate nga balina emmundu eza buli kika ffe ze tutalina enjala yatuliko tebayita enjala kubanga wabangayo ebiseera nga tetusobola kulya nga tewali kyakulya obulwadde bwatta abantu waliwo obulwadde babuyitanga bupere abantu balwalanga obupere nga obeera wetakula booti kati nojamabwa namusuna bwatanga namusuna obupere bwatta abantu ebidomola walamangawo ebintu nga babita bidomola ebintu byakwatanga abantu ekiti ekikwata nga wano bwekiti wano musanga oli nga ekibwa nga nogula olaba eri muki munda so nabo babitanga bidomola ebiseera ebyo byatanya abantu kati wabangawo mu nsiko eyo ebintu nga biri nga lumonde nga bapita babitanga bitamaalwa nga biri nga lumonde twabisimanga eyo mu nsiko eyo nga bitulya twabiryanga nnyo n'ebiseera ebirala mu nsiko emmere gye twakozesaako okulya ente twalya nnyo ente mu Lukola naye ente ezo twatukanga waliwo time nga tuzibaaga ne tukola emikalo nga kitukozesa emikalo gino nga tetusobola kutambula n'ente ebiseera ebimu nga ziekaana biki tetulina budde bwa kuzirunda biki so twakolanga emikalo ne tuba n'emikalo nga tutambula n'emikalo nga Dwaire Soni naye lunaku lumu batukuba muzeeyi Bahaja batukuba batya ffe mugenda okuba barakisi y'Amasindi kati twagenda bataliyani yaffe Side Battalion yali yasigala nga ekuuma Siikibbe ng'ekuuma abalwadde ekuuma High Command egamba ng'ekuuma ebintu byonna abaekale balinga bakozesa nga bases mu nsiko kati afande tunyefunza bamugamba amagye we gaba gakola withdraw tobakwasa side z'ebiduku Seddam waliwo ekiddaamu temukwata ekkube eryo kubanga adiwa n'abajja okwata Kinga Kanyala ajja kuyitawa ajja kuyita eyo naye kati awo nze kyesimanyi oba afande tunyefunza oba yakikola atya simanyi ekkubo gye bamugamba kyakutukwasa ate gye balikola ki gye batukwasa yesebo kati tutuka ku kiddaamu kati afande Kasiringi agamba bodyguard betwali nabo abagamba mugende ku ddaamu mulabe oba amazzi mwegali otubanga tugenda kukampinga wano kubanga tetusobola kampinga wano nga tetulina ki nga tulina amazzi osooke mugende mu cross checking mukakase ddala amazzi mwegali oba tegaliimu bannange bano okutuukayo nga balaba abasirikale bagamba kiki ekigenda mu maaso bano bwe bantu baffe abagenze oba balala kati nga badda speed nga bajja bamugamba afande bitusobedde tulaba amagye yategererawo n'amanya kati tugudde mu aduyi kati ebyo ebiseera twalinoza twasigazaako entenga 6 ezaali muzeeyize yali alina okunywamu amata kati ente zino baziwulira zikaaba
banange abasajja bapanuwa mu kidamu banange batukuba banange mundu yavuga ku kidamu bakuba abantu nga bagwa mu ddamu omusaaye ku ddamu kulinga nga ge mazzi nga golaba musaayi ku kidamu gambye batukuba abantu ne bagwa mu ddamu abantu ne bafa ku kidamu abo bafande society baane ebiseera bali basibe biki be balwana okulaba nga tojja tukuba adu yakola ki adu yakolezeddo yani tulwana paka adu ne tumusinga zo paka ngasa 12 adu ne tumusinga era ku lunaku olwo kyesobola kwerabira nga kadogo nalonde kombola ya RPG nga batukubiga tudduka tukwa nenunda bombu za RPG kati banange benayi nabo abambaye nga abakyali nga tebana bitegera biki bagamba no RPG tusakuleka zino bombu za RPG tusagira kane tuzibeba ntukola ki ne tuzidusa paka ne tuzete no mbana otawolo okukiddamu eyo mu Lukola. Okay. Yesewo. So tuli ku lutalo olwaleeta gavumenti eno mu bukulembeze nagamba nti kano kanyomero kange kaba kadogo abaaliyo ddala firimu tuzirabye zizannyiddwa naye bakadogo bano firimu bazizanye bakadogo tetubalabamu tulaba bayita kisubi n'azanyanga kadogo twali tumanyi bakadogo bagwayo ne bakadogo webali be bano abalwana abaleeta gavumenti eno mu bukulembeze bwe muvaawo muddawa we babatimpuliraawo bwe tuvaawo era twasigala mu Lukola omwo nga tutambula olwo nga abakulu ne bakola communication ne muzeeyi baali bagenza okuba amasindi kati muzeeyi batukubye eno era amagye gonna gatawanyise naye twakola luyoogo netuddamu netwekuŋŋaanya era tuddamu nesigala mu Lukola omwo olwo jjukira eyali giri emikalo gatulina jjukira kati twagisuula abantu ne basigala kati nga tebalina kati nga tuli obuntu babuyitanga nga bukwanso obwo bubeera ku buti kati nga woolaba mu bibira kati eri walabangayo ng'obuyuki oki kati omuntu obwo kwe bubeera obukwanso kwe bubeera nga butono we buti green obubeera ku buyuki obwo obusigosigo obwo twabulya nnyo nga mmere kati jjukira wabangawo nga abaana ababanga n'amasavu ge batereka agazi ente zitwasobolanga kati nga oli ajjayo n'agamba n'osiika naye nga ate nga bwobusiika ate nga butungununa naye olwokuba nti tolina kyakukola tewali kyakula kirala nga olina okulya olwo nga tulinda abaana abagende masindi kubanga bano babagamba bagenda kujja ne kasooli bagenda funayo kasooli bajja ne kasooli era bajja ne bajja nga bakomyewo bajja ne kasooli zitwayitanga empengere era mwaziyitanga naye ffe mu Lusoga era tuziyita mpengere oyo kasooli omukalu omukongolo oyo empengere ffe tuziyita mpengere oyo twakozesanga nga gwe tufumba ne bakuwa tampeko n'olyako nomanya nti bakuvampa tampeko enkya nyinza obutafuna nola nti osobola okulyako at least half osigaze half mu nsiko buli omu yeefumbiranga walingawo ekiseera nga kwefumbira ate wabangawo ekiseera nga tufunye drum ng'osobola okwefumbira kati kasooli oyo nga bamukuwadde omufumbo oti kwalinga kweyiiya bintu byalinga kweyiiya nga bakuwadde omekese mumekete ate omubisi era bwe byalinga kubanga ogenda mufumbira kyalinga kizibu wakusiika kyalinga kizibu era nga bwe basobodde kumufumba kati ebisigaddeyo biba bibyo bomanya bakuwadde lesoni bakuwadde oba ogaaya bibisi oba otya olina kukola ekyo olina okulaba nga osobola okulya osobola okubeerawo kati nekirala era mu Lukola eyo twaddangayo mu campusi ze twalinga twayitamu nga tuli amaliba kana amaliba ge twasalanga ku nte edda biki ne gagasuka eyo era nga n'okulifuna mukisa ate eddiba oliryo kubanga jjukira wabangayo embwa eddiba oliryo oti eddiba twagateekanga mugu ne tulikalirira ne tulijjako buli obwoya naye nga tegakyalina maliba nga geefunyafunya dda nga makalu gafuuka birala n'olitaka mu mazzi n'oddamu n'olijjako buli obukuta
n'oteeka mu mazzi n'osobola odifumba n'osobola okulya. Olwo oli myaka ng'emeka bwe mukolera ebyo? Bwe tukolera ebyo era nga nsolo nsumuseemu zange ze myaka nga 12, 13. 12-13 naye nga oli muntu nsolo. Eyo wali okuba bangamba wali oli RPG bikompola biki? Akitanka. Bye biki ebyo? Akitanka bagisiba ku mundu. Sebomu. Bagisiba ku mundu kati n'ogikuba n'egenda n'etuuka eneegwa n'eyabika n'eva mu fragments nezikwata naye ate ezo nazo kuba nnyo nga tumaze okuwamba akitanka. Gye mpulira olina bwe wataasiza nga babiremye n'ogikuba simanya n'ekola ki? Kati Sergeant Gitalina bye nawulira ayogera. Kati olaba Koboko Barracks balumba Koboko Barracks nga nfulumye bweru wa Barracks. Ujukira ebyo ebiseera nali ndi leader nali platoon sergeant. Kati maze okufuluma ebweru adui yazze atakinze Barracks ndi bweru. Jukira buli ngeri sina ngeri gyengenda kuwonamu adui kwatenga Barracks nga ndi bweru kitegeeza naze na adui nakuba ki nakuba Barracks. Okiraba wagwa oli ebweru ate bazze batwatakinze ate olwedde ndi leader sirina ngeri gyasobola kumatiza bano nsize na adui. Muzee Kisubi na kinakola nayina abaana babiri benayina bebweru atugenze ebweru era nafuna obufulumi bwenti mukasiisira byali bya busiisira nempiga amagoti netunda bwe nempuyo nenga enemundu zivuga enempire mundu zivuga nengamba bana abaana mu ngoberere emabega ne bamvake ne bangoberere emabega kati nenziruka kati olawo oba oyingira Barracks ko bokongo vude mu town baba kulengera bali abali kota gadi kati adu yali ayise side eri bwati atenga ayise mbatuni gyendumira. Muzee Kisubi nempanike mundu bwenti wagulu kati ngamba musitupige ndio sisi kwa sisi ngamba mbanga kati ne balengera nga bagamba ndi afande bisaso mwacha kuje kati nenziruka nenyingira nenga Barracks bwenti nenziruka paka kati ngangena kuba masasi bwenti ngakuma masasi kati nemboka kati ngapita mwana Isaac mundu yange nene kubashitanga Muzee Kisubi mwana ajimpa ndako kubashitanga ngakubonga kubashitanga nganzu bwentu kati wala Koboko ina katimba friends kati adoi yalinga alinya bali nya katimba ebati kati ngakubomba ziba kubomba bifuba ngola abantu badayo ngabagwa tandi banga padayo netukuba adui paka dakuba adui nakola ki adui nawuzidolinga nagenda agenda koyere emirako twalwana nnyo naye ekituluma fe muzee twasoma era tubeerawo ne tukaaba twasoma abaana baffe tebasomye tetulina sente zebasomesa tukyatambuza bigere nga bali mu nsiko kyokka abataalwana bali bulungi ebyo bituluma nnyo nze ekyalo ekinnuma ne bampa ennyota zange nekaja ne bazigaanira nentuke wakasiringi yalidakitaba aliko linambuuza bisaso nze nasayidinga gawo nga bakwadde ennyota zo ziriwa ne mugamba afande nze nandibuuziza gwe ate obuuza nze sajja batufinya ate Katonda atukuma badde tukyali balamu naye netukolera bwereere ebituluma ebisaso guma nosawo omuntu mubagaba bupenso nomuntu nebakoye emitwalo 10 omuntu yalwana bw'anoonya essomero erinaateekateeka omwana wo mu magezi n'okutya Mukama, Agape Christian Secondary School Ekyungu Mukono gy'oba omutwala. Ssomero lya one A-level eri abawala n'abalenzi era nga lisomesa arts ne sciences. Lyawandiisibwa Minisitule y'Ebyenjigiriza era nga lirina ne UNEB Center number. Science ne computer laboratory zijjudde ebikozesebwa era nga balina ebyemikono saako ebyobulimi n'obulunzi. Endabirira y'abaana nnungi n'ebyokwerinda biri gguluggulu. Anti-security cameras weeziri ku ssomero. Bafa ku bitone by'abaana okuyita mu kuyimba n'ebya
n'ebyemizannyo. balina bursaries okuva mu America ne mu Bwakabaka bwa Buganda. Agape Christian Secondary School basange ekyungu Mukono okyamira ku Bank of Africa kilomita 1.5 ng'otuuse. Bakubire ku noti 771 214 592 oba noti 754 552 498. Agape Christian Secondary School, trust in divine providence. Christian school, that school.